Wanji abayimbi ade bawakanya ekintu kya mental health ngagamba baweemu ssente ezibwa bwavu obuviirako abantu abamugenda mu yimbi yani akirese federation gwena toddamu ku muzanyo nga tombudde babirese mbuuze ebintu ng'ombulidde babirese nze nimuuma nga sinabitegeera naawe mbulire ebintu ng'ombulidde babirese mulimu abantu nga nkugambye abaleeta ebintu naye nga tebakitegeeza kibaliko nga tebakitegeeza so kati bw'oba ogamba nti federation be babirese abo tetubeesiga I don't trust them so simanyi oba babirese mu bulungi oba mu bubi naye kati abo ebintu ebisinga bye batambuza olaba nga bintu bya kukumpanyako ssente okitegedde bintu bya kufera bufezi so unless nga ffe tubitegeddeko nga umma if umma doesn't know anything that is not legit bajja kukola buli kisoboka bajja kugula amawulire nge basoboka naye tebasobola ate tebajja kusobola maani kati njagala ngambi gavumenti bweba yasazeewo okukwata abantu abambala ebintu ebyefaananyiriza ebyamagye erekerawo okuteeka mu busosoze tessaamu byabufuzi ng'esosola mu ndowooza z'abantu ez'ebyobufuzi gavumenti esinga kukwata abawagizi ba NUP kino kiriya kiri lwatu besinga okukwata naye ng'ate oluusi nebakwatira temuli otegedde ziri uniform si z'amagye ekyambalo ky'amagye kyekyo kirina akabonero kamagye oba tebaagala bantu bazambale nabo bazigana okuyingira mu ggwanga gavumenti ekola bintu bigiswaza gavumenti ekola ebintu byemanyi nti nno ekozesa mazima na bwenkanya tekola mazima kati bakutte Latifu bakutte waki Latifu is a designer for many years Latifu abadde adesigninga naye bamukutte olw'okubanga yakolera President Kyagulanyi ekyambalo kiyambala mu London okitegeera naye nga Latifu has been designing stuff nga tebamukwatangako ate nga ze nga abikola it's not the first time why this time around so balekeraawo okuleeta obusungu n'obukyayi bwe balina ku bantu andika kyekyongera okulaga nti gavumenti yaffe temanyi byekola ekooye bwebanga esobola okusosola ng'ekola emirimu gyayo okitegeera kitegeeza alina ekigendererwa ekirala kiri lwatu nti gavumenti erina ekigendererwa ekirala ekitali just byambalo okitegeera bwebanga ekwata mu kusosola kwayo that is too bad era tuli banyiivu nnyo we are not happy tuli banyiivu nnyo ku nsonga eyo nga 7 December kikyaliwo era weekiri ddala kigenda kubeerayo nga 7 December sera nkola bannayuganda bonna abagala big eye bannayuganda kuba enosho egenda kuba enosho ya Uganda yonna abantu twatandika okulanga eno nga bagamba abantu tebajja munyonyo abantu baliyo bagagga si balabi basyo kati abo abantu baavu twaze kulaga baavu bagagga abaana bageto ngo bali kulaga bugagga kulaga bugagga geto bwe bugagga kulaga solidness mwana abaana bageto kyemukoze kyakabinyo okuyirawo Ffeffee Bussi mwana omubiri ngenda kuddamu era nebaze Ffeffee Bussi nziremu nebaze nani ne Ffeffee Bussi era yakola embaga yakusaze yenna yali ya planning olunaku lwaleero byakusaze waliwo olaba nga akoze embaga leero mukazi agenda noba Katonda webale kuddamu ssaala zange webalire ddala kuddamu ssaala zange webale kwanukula bigambo byange bwaki olunaku lumu ku makya ne ŋŋamba Ffeffee Bussi nze sirina kyakkuwa
ngenda kutimba emmotoka yange naye ngenda tambula Uganda yonna nga njogera kintu kimu Fefe Busi. Mwebale nnyo wamma. Kiraga ki? Omwana ali yandaba mukwano gwange wamma wa ghetto. Njogera kino yenna akagoba bugumikiriza togoba konna kogoba togoba linda bijja bituuka time omungina gwe ngambye awo last time nti when you rush you crash you pass away. Okakutte boy. When you rush you crash you pass away. Nawe olabanga ebijja okunyumira singa yekabako kankole bwe nti nze ndi mukkiriza nkitwala yet I'm not ready naye nkitwala. I'm not ready. Why not ready? Sinababuulira nga bwe nababuulira ku mukolo nti mujje ennaku bweziti. Owaye ennaku zonga otambula ne topic ka ssente ne drop gye mwakoze ya okugulayo ekisaawe era mwabadde babiri. Tetugenda kubagamba mbu tulina ke tubala tebyabanyumidde. Omanyi abantu tebagala bakolagana. Kyova olaba ensi etya nnyo abalongo. Ensi bwe kulaba ng'ozadde abalongo ekukakatako negamba oyo saalongo. Omukazi ne bagamba oyo naalongo. Ensi teyagala bakolagana. Ono topic nno mbadde naye